TV program Kooti y'amaka n'omulongo babiri Sarah bemanya gange mbetonderamu olw'eddoboozi Ssenyiga Mutwe naye bijja genda mpola mpola olwaleero tuli Kaleerwe bagita performance pub Kaleerwe. Mama amanya go gwali amanya gange nze Nandawula Solombe. Nandawula Solo balisalako nze wendisazeeko libadde ki tewali Solo muvudde luddawa tuvudde Masaka Gombolola Ndagwe ekyalo kyeyagalire yongereza ku mizindaalo egyo omwebale kujja muvudde Masaka ye naye nga maama essaawa eno abeera Buddo. abeerayo nani tubeerayo kati abawala nze n'oyo omulala aliwa oyo naye ayina ebizibu ebimusikondosa. batyo bwabeera oli kabi ekivaawo bimukwata ne bimumalako bbanga ki bw'obibuuza byogera ne bimala n'obigamba kakkana nakakkana. byogera bigambo nga ki byogera olumbe gyeruva majini gandateete katono gankube kyagamba nja kutta nga kintunuliddewo ekiti maaso nekigamba tojja kunzita gwe naawe jangu musembeze wano Amina musembeze yambera naye setalako nga mama mujja kunzita gwani janga mukwate emabega tata w'abaana akola ki ani agenda okutta mukazi byayogera obimanyi mukamwana yani mukamwana yenna mpijja ani yaleeta ebiteego ye yennyini yewa ebiteego ekyokwanjulira nze nabakoowa era nali nkomye kuba ennateete nakoowa katugenda bajjamu tutya ebiteega tugenda bijjawo tutya alina abaana bameka alina abaana babiri baawe ali luddawa baawe baayawukana mukamwana yani mukamwana waffe mwannyinaffe ye yamuwasa mulamu wammwe iye kati ono ng'amulanga ki oyo ye yatandika okunoonyereza olumbe oluluma famire yonna era nga lwe lwavaako n'okufa kwa muzeeyi ono yabirimu nga yabinoonyereza kubanga lwamulumanga ne bamutambuzaako bwe twamutambuzaako ne lukwata maama ne lumuziba omumwa era maama tayogera tanywa ate talya agenda kuweza maama naye lino si jjembe lyeryogera olumu nabyo byennyini bitera okwogera ate era si kiteega kyekyo anti kimuluma naye si kyekyogera gwe kati gwani nze Peter Nganda Peter Nganda ali luddawo ye mugenzi taata waffe muzimu kati mujja genda we mwaziika taata wammwe ono bwe muba musobola okulabisa eddagala amaaso mulime emitwetwe liri munda baliteeka musobola okujja bwe guti gubaako eddagala liri munda baali kuteekawa munda musawa y'okuzinga mu kaveera ka bbulaaka tebateeka
nze mbayambe ntya mbayambe ntya ani yakuteekako eddagala eryo eryalibuka jangu omuzze ebbali ogwo muzimu era nze bagambye si biteega si ki naye era egijja bwegityo gibaako eddagala kaakati biri ku mubiri bwagambye baali muteekamu mu kusiika mujjukira ebbaluwa gye nasoma ku lediyo ne mbagamba mwegendereza abantu mu biseera by'okuzinga abafu nze bannange njogera ebintu nga mbirabye nga mbiwulidde era nga mmanyi ekiyinza okuddako obubaali bwange bwaweddewo gundi ejja kunkubira essimu eri ewa Hajati Majini yeyampa akantu akogeza egyo emizimu kabane naye kati amajini gantya mama gagali ganfuukidde nti nze nabaloga nga galema okuddirira abantu baabwe ne gadda kunze tujja kutta kati nga sebaŋŋambye leero bajja kunzita naye ensonga zino wadde sinazigenda wala ku kabuli awo ku malaalo wennyini alina okubawo ekikolebwa kale gwe nnyonnyola ensonga zatandika zitya ensonga gye zatandikira taata yasooka okulwala yalwala atya yalwala mukono nga teguzimbye teguliko kiwundu era gwe gwamutta twamutambuza ne tulemererwa taata naafa taata mpulidde ayogera ku mwana we omusika nti abadde mugagga naye bagenda mwavuwaza tokaaba ate ne maama akaaba naye awulira wajja ansimu alabirire ku maama muze basatu mweka tuzze basatu kale taata bwe yafa mukulu waffe oyo omusika yalina sente nga nyingi nga taata tanafa ye yaziyina naye bwe yafa yatambuzaako emyezi 3 zonna ne ziggwawo era zaakubwa yingini omulundi gumu ate be yaziguza bo bagamba nti namu n'ayavuwala essaawa ya leero alina olumba olumutambula mu mugongo era tetumanyi gyali bwe tumukubira essimu atugamba nti nze simanyi ndi eno mu kyalo ndi mu kupakasa kati ekiro mu nnyumba ye mujjamu ekintu ekikonkona ne muyooyo mujjamu ekintu ekikonkona kati awo maama oyo bwe yatambulako ne bitandika okwogera bwe byayogera ne bikwata maama n'aziba omumwa maama bwe yaziba omumwa ne tutandika okutambula mulongo n'okutuusa kati twasooka ogendayo ewaka nga maama tumubuuza nti maama kiki ng'akola bw'ati engalo ne tumugamba maama oli mulwadde nga mutwe ne tumubuuza maama wabadde ki ng'akola ati kati ne tumuddusa mu ddwaliro ne batugamba nti puleesha yamukubye nemusanyalaza kubeera eri sayidi ey'omukono guli gwenyini ogwa tataata era nagwo gwasanyalala nitubeerawo nga tumugulira empeke za puleesha nga tulowooza nti puleesha okutuusa muzeeyo ogwo obuzimu bwe gwajja ne gutandika okwogera nti eyo si puleesha
era n'oli ne bamugamba taddamu kumira mpeke za puresha, eyo si puresha. Maama ne tumutambuza, ne tubeera nga tumutambuza, buli bwe tumutambuza ng'oli agamba nja kubatta, nja bamalawo. Bwe tumubuuza nti gwani, tinze Nampijja. Tumubuuza omulanga nti tewali. Nze sijja kutunuulira nnyo kumanya na kutunuulira nti oba yoyo mukamwana. Abantu abamu basobola okukola eddagala ne lyekweka mu muntu omulala. Ekyo nali nkirabyeko. So sigenda kutunuulira nnyo nti oba mukamwana oyo ye mukyamu oba ki. Maama amaze ebbanga ki mu mbeera eno? Maama agenda kuweza omwaka mulamba. Agenda mu mwaka. Oli ekimwogererako kimaze ebbanga ki? Kati kitutte emyezi 6 nga kyogera. Ewaka maama we yali abeera ne taata ani abeerawo olwaleero we twogerera? Ennyumba twagiggala, tewali abeerawo, twateekamu omupakasaawo yaliwo. Naye twamusabbala. Wetandabe ennaku eri ku babiri essaala. Kati era noonya obugoye. Taata we wamuzuula. Kati omwana tugamuwa amannya ki? Yani? Aichi? Ayimanyi litegeeza ki? Ani yalikuwa? Mulenzi muwala? Katonda yeerabe. Eminoono omulenzi omufaako. Kika noonakwasa ennugu gwe wazadde omwana omulenzi. Bannange, obanga natamuwa linnya ki? Amina tuuma leero ono wuwo. Musira tetumanyi. Musiraamu. Ani yagamba? Asoma ddiini gy'oyagala. Gw'oli muki? Kyenvudde omufuna omusiraamu. Naye taata we mukuteebereza gw'omanyi muki? Tomanyi. Wange yali mulwadde wa mutwe. Omwana twamufunira mu bulwadde tetumanyi nnyini ye. Ono omwana wa mulongo. Ate n'olubuto ne tuluzaalira ku myezi 10 oba 12. Olwekyo bwe nkusaba ng'obuyambi n'obeerayo negamba mpayo ku bugoye bw'omwana omuto mba sigenda bulya. Bwe gamba nga mpayo nusu 10 nze mba manyi gye mba ndukola ki? Kati ono mumujjukira nga yajja ne ku leediyo. Naye mmwe mba temukyabijjukira ekyo mwakivaako dda mumbuuza birala. Ono omwana ng'olumbe lwamukubanga n'agwa gy'agudde gy'asula amala ennaku 4-5 nga tamanyi kiri ku nsi. Era twagenda okulaba tulaba lubuto tetumanyi nannyinirwa. Naye Katonda n'atuyamba ne tuzaala n'omutwe ne gukola ki? Ne gutereera. Olwekyo bye tukola biba bingi, bye mutamanya bingi ne bye mutegeerako bitono. Taata Amina tuuma omwana. Nja kuweereza erinnya, nja kuddayo mbuuze Shamira. Nangi? Kale genda otuule wali. Oli ku Star TV, programu Kooti y'Amaka, omulongo 2 Sarah ge mannya gange. Katumbulemu katono, tukyali Kaleerwe Performance Pub.
ali ku Star TV program kooti y'amaka. Twebaza mikwano gyaffe aba Ira Petroleum Jelly, twebaza mikwano gyaffe aba Shanta Beauty World wakaliga katale k'abaveterani, nviiri, njala, makeup, byonna ekibeeyanza. Essimu ye wakaliga naawe wandiika ali wano atagimanyi eri 0772 688 611 0772 688 611. Gati maama we mwamutwala mu ddwaliro. Twamutwala mu ddwaliro twamusookeza. Sori nayongeza ku muzindaalo ki kino mukwano? Neyanziza dia. Harriet mpandiikiraako pampa. Neyanziza mukwano. Mwebale bannange mwebale. Nenda bagamba ne batampanga ssente enkalu n'ompa ebintu byenkozesa ku bantu bange. Nze nyina abalwadde bangi. Mwebale nnyo omukyala tumukubire mu ngalo anekedde pampa z'abantu abakulu n'ekikaali. Ndabyewo wano abantu abakulu abasaana pampa. Mwebale bannange mwebale kwetika. Bwe twamutwala mu ddwaliro tubeera nga tuguleeza empeke batugamba nti puresha paka ne babagamba muziveeko paka batugamba nti tuziveeko. Kati maama bwe yajja kino ekintu ekyokubeera nga bw'omuyiwayo ekyokunywa ng'alina ekintu kyafuluuta ng'ameketa nnyo amannyo ekiro nakakati asobola okikola ekyokumeketa amannyo kijja buli ssaawa. Ne batugamba nti tumutwale ne tumuzza e Rubaga. Bwe twamuzza e Rubaga ne bamukebera ng'obulwadde tebabulaba. Ne batugamba tumutwale e Mulago bamukuba ekifaananyi kya wano. Olunaku olwasooka twamutwalayo ne batugamba tukomewo enkeera ne tuddayo. Bwe twaddayo ne batugamba tebalina kye balabawo obulago bulamu. Kati ne tubeeraawo nga tubeera tumuzzaayo e Rubaga bwe bamuteekamu akapiira ako bwe bakakyusa paka n'okutuusa kati bwe tutyo okukola. Akapiira tuteekamu byakunywa. Talya amaze ebbanga lya myezi 2 nga talya mmere era tagimanyi. Omwo tuteekamu byakunywa byokka. Kati ne wansi ne bamuteekayo akapiira akalala. Naye ate ako wansi kayabikidde wano. Kati mugenda kukola mu simanyi tujja kutetenkanya. Obupiira bwonna kye bumuluma. Bumuluma naye tewali kyakkola. Kati gwoze ng'osuubira bujjanjabi ki? Olowooza bwe tunaatereeza taata n'ebiro byonna byonna binaatereera. Wano obulwadde bwa maama buvaako. Mulongo okusinziira omuzimu bwe gwogera gugamba nti eddagala eriri wansi senga livaayo tujja kutereera. Naye ate ekitudde mu maama wano kyamugaana okwogera n'okulya. Tekizibu. Oli ku Star TV program kooti y'amaka. Muyina essimu yenna alaba programu eno wayinza obbaweereza obuyambi. Iye. Ginsomereko. Eri 0756 0756 8 8 99 94 64 tugiddemu 0756 8 8 99 64 ereeta amannya ki? Nandawula Solomon. Nesaba omuntu yenna ng'oli mu kulaba Star TV olwaleero alabira ku YouTube ate alabira mu Uganda ali yonna gy'oli. Abantu bangi ababeera basaana obuyambi naye si kirungi kulaba bulabi n'osaasira nsonyiweko. Si kirungi kulaba bulabi n'osaasira
naye n'otabaako nakyokola. Ekisooka kati mbadde njagala nsooke mbate maama basooke bamuzeeyo mu ddwaliro musooke mumuteekemu obupiira buddemu butereere. Agambye akapiira ka wansi koononekedde wano. Kayabise kano wansi. Buno wansi yayiikira koonoonesi. Mugenda kusooka mubutereeza Walubaga? Tubadde tumutwera Lubaga nga gye tumuzza kubeera mu kusooka gye baakamuteeramu. Kuba bwe twamutwala ewa Dokita Mumpi, wa Dokita Bazadde, Nateete n'atugamba tebuliiwo tuddeyo e Lubaga. Tugenda kusooka tunoonyeyo ku transport, tunoonyeyo obw'obupiira, okubaliisa gye mugenda okulaga n'obujjanjabi nja bikola, sijja bisonda. Kubanga olumbe bwe tunaalugayaalirira nja kufuna n'abalala mu kika abafaanagana bwe bati. Nti lugenda kutwala abazzukulu bakaabaana, luli wakati lugenda kukola ki? Ate luli expensive, kale sijja kuyimirira ku mwetiizire ku radio munsondere, mujja kusondera emitwalo 20 mu biveeko ate musigale nga mumbuuza baawona. Manyi mwe bye musigala mukola.